Okay, obuterevu ate mpozi nkwaniriza omulundi omulala Zesula Senyonga hajititibya mpozi tukwanza wano ku Bokati TV wala kubera mpozi nga ate tulabawo tuwulirizo subscribinga n'owolekayo comment n'okolotya n'okuinvitinga abalala mpozi ate nebabera mpozi nga balaba biki bye tukola nga bulijjo era nze still mbeera ntambulira mu byaffe bya entertainment nembeera nga mbawa ebikwatagana ne entertainment okusinzira ku bifunga bye babitambudde olunaku olwaleero tufonye ekyekango mu ggwanga olw'ensonga nti ebadde nkuuka era nga yali yalangibwa aba Abitex nga yo omutegesi yali yalanga Chaka Yvonne nti yagenda okubeera mpozi nga ate ye muyimbi omukulu mu nkuuka eyo wabula omukyalo ono tasobodde kuyimba olw'ensonga nti yakwatiddwa ab'amateeka oba ab'obuyinza oba bayita abasirikale aba SFC ne bamukwata ne basoka mutekeyo ibadde tenategerekeka bibadde bijja bitambula ku social media Chaka akwatiddwa aba SFC tebamanyi gyatwaliddwa bikoze bitya lelele paka ekitufu ekifunise Yvonne Chaka olunaku olwaleero akwatibwa n'atikibwa ku nnyonyi n'addizibwa South Africa ng'ayise Rwanda bamuyisiza Rwanda gyayise n'addizibwayo mpozi South Africa kite deporting mu lulimi ndowooza olukwatagana n'ebyokuddiza abantu kigambibwa Chaka Yvonne abadde talina work permit oba ekiyite talina bw'oba onogenda mu nsi zonna okubeera mpozi nga tokolerayo ekintu kyonna ekiyingiza ssente tulina kye tuyita work permit olina okubeera ng'ogifuna okukkiriza okubeera ng'okolera muki mu nsi eyo wabula kigambibwa mbu Yvonne Chaka abadde mpozi ayina visit visa nga gye yafunye teyafunye work visa waba ofuna work visa kitegeeza ogenda kuweebwa permit otandika n'okubeera ng'okolera mu nsi eyo n'okubeera mpozi nga ate owa n'omusolo gwamu wabula kigambibwa mbu Yvonne Chaka yabadde talina work permit na work visa yafunye visit visa kitegeeza yabadde azze kukyalako bukyazi kulaba wano ku bantu amaladdeyo nga takkirizibwa kubeera mpozi ng'ayimba ekivulu kyonna ng'ate mpozi kyebadde alangiddwako ekyenkuuka wabula kinajjukirwa nti mukyala Yvonne Chaka yeekubyako ebifaananyi ne Bobi Wine yaliko waneeno nayogera nako n'agamba Bobi Wine ojja kusobola ojja kulwana amasajja lwana kugamba tukitwale nti ali mu mugongo gwa Bobi Wine Yvonne Chaka ali mu mugongo gwa Bobi Wine okusinzira ku poliisi zazzaako emabega yonna ne Bobi Wine yagenze South Africa era basisinkanye ne boogera kitegeeza nti buli muntu yenna ali emabega wa Bobi Wine yerinde oba wansi ki kasobera ng'oli mu mugongo gwa Bobi Wine lw'onojja mu Uganda kitegeeza ekyo kubadde kulabula eri abalala wabula nina eddoboozi lya omukulu Fred Enanga mpozi ono nga yayogerera poliisi Kampala Metropolitan Fred Enanga ng'awa oba ng'asoma ekiwandiiko eri bannamawulire ng'asoma ekiwandiiko eri ffe bannamawulire ngenda kuba mpozi nga mpulengera eddoboozi lye wabula teweerabira nti bino byonna bigenza okubaawo ng'ate ye mwana mulenzi Kanda Bongoman ali Kisozi n'omukulu bali mu kulambula ku nte kati abantu batandika okubeera nga babuuza ebibuuzo Kanda Bongoman olw'okuba nti balamu ye yamuleese ye takwatibwako tugambe nti ye yagidde kuwaaka visa oba waaka pamiti yagirina emukkiriza okukoleramu ebivulu mu Uganda ekibuuzo ekyo si kyange wabula bibuuzo by'abantu abazze bagoberera mpozi amawulire n'abakola izo omulimu gwange bwabatuusaako kiki ekigenda mu ggwanga bwe tutyo kambatuuseeko eddoboozi lya mwami Fred Enanga nga mpozi akakasa okubeera mpozi okudipotingibwa kwa mwana muwala oba mukyala Yvonne Chaka mpozi eyayimba ennyimba ezalwanyisa ennyo apartheid mu South Africa mpozi ennyimba ezirimu okulwanirira eddembe ly'obuntu let me be free ennyimba bwe zityo nga bw'ozimanyi twagala okutwala omukisa guno okutegeeza bannayuganda nti bannasecurity nga bakoleganira wamu n'abakungu aba immigration basobodde okwerekera omukyala omuyimbi amanyikiddwa nga Muhinga Ntobizodwa Yvonne abangi gwe bamanyi nga Chaka ono yawerekeddwa ku kisaawe ekikulu eky'Entebbe we yasoboledde okulinnya ennyonyi emuzaayo South Africa ng'ayitira Kigali omuyimbi ono mu kujja Uganda yajja ku visa ey'obugenyi aba immigration gye basobodde okusazaamu
oluvannyuma lw'okumanya nti abadde azze okwetaba mu bikujjuko ate nga visa gye yabadde atambulirako temukkiriza kwetaba mu bikujjuko ebireeta ssente oba omulimu gwonna gwonna oguleeta ssente. N'olw'ensonga eyo mu kumuwerekera ono yawabuddwa wamu ne bapromota be ababadde bamuleese nti baddeyo buto bafune visa entuufu ey'okukola oba kye tuyitanga employment visa emukkiriza okujja wano okuyimba n'okufuna ssente nga bw'aba ayagala mu kifo ky'okutambulira wansi wa visa ey'obugenyi oba ey'obulambuzi etamukkiriza kukola kwetaba mu konsati ereeta ssente oba omulimu gwonna. Kino kikoleddwa olw'okulaba nti amateeka gaffe agafuga kino kikoleddwa bannasecurity n'abakungu ba immigration okulaba nti amateeka ensi Uganda geetambulirako agafuga olukusa oluweebwa abagenyi ababa bazze Uganda oba abagwira bonna gasigala nga gali mu nteeko. Twagala okusaasira abo bonna abadde bakikoze mu butanwa oba abapromota abaakoze enteekateeka zino nti omulundi oguddako balina okulaba nti bakitereeza. Mwebale. Sijja kusukkawo wano eno akudya mu luyimba taluwoomya ebituusewo namwe mujja mu bigoberera ebimu mu bifunye. Tova ku Bokati TV, nze Sula Ssenyonga, Haji Titibya.